ogamba otya munnaye kansubire oli fine kansubire obulamu bweyagala obulamu bwanga bweyagala kirungi nange gyendi sina nnyo tabbu amanya bampise Joseph Bera Ulalah olunaku lwaleero ekindeese kyaffe abasajja abafumbo tugetandika era by the way mbasaba ku TikTok bwatandika kungoberera kubanga era tandika okujjanga n'emiramu abantu babadde bazinga bangamba ti Jose ozobuulirira abantu oyogera ku bintu ebituzimba tuze tukugoberera nnyo naye twagala ojjingayoko n'emiramu egimu obeere serious amazima gali nti naku tekibadde kinsumbuwe essimu baali bagibba ekyo mwakimanya essimu baali bagibba bakitegeera mwakitegeera nga sikyalina simu nangenze simanyina kumanya nga sikyalina simu naye mukama mulungi nenfunayo kakasimu akatonotono era mbabuulira amazima okutandika kulolabye vidiyo eno ogatandikanga kati okulabanga ebintu ebyenjawulo gwali ku GR Film Studios for fun eno channel yammwe ya fani bafani sinakola official lwanki lwansonga nti waliwo ebyetaagisa kyevula batuna bakola official ekyokubiri abali ku GR TV tulaba bwe tuyiga channel eyo egenda kubaako ebintu bingi yo era nayo mazima mu following wegenda kubaako ebintu bingi egenda kubeerako basenga egenda kubeerako ebintu bingi kino kyo nkikubuulira bingi ebigenda okubeerako King VJ naye gyali ali bulungi talina nnyo tabbu era nze nganze omuntu kyensinga otegeera talina nnyo tabbu nze nganze Joseph Bera CEO wa GR Film Studios nsobola okwebaza King VJ omulimu gwankoledde nganze nkoledde ebintu bingi nnyo era mwebale kumwagala ate nga naye abaagala nnyo era naye agenda kujjanga wano live ku GR Film Studios for fun agenda kubeerangawo kati yonvuddeyo ensonga endeese olunaku lwaleero yino amazima gali nti abafumbo amazima gali nti abakazi kambabuulire kino ng'oli ku GR TV twabo tuyiga ng'oli ku page yange ya Joseph Bera oba oli ku Facebook wonna olabidde ka vidiyo kano bw'obadde okimanyi nti bw'obeera n'abasajja abasukka mu 2 oba 3 omukisa gwo ogusalako abantu bangi bali mu kwebuuza kati ozayogera biki sigamba oba njogera biki ebyaddala buli lw'obeera n'abasajja 2 3 okudda waggulu omukisa gwo ogusalako era n'omusajja oyo gw'oyagala tasobola kufuna mukisa gwo oba kitegedde bulungi okingizako bagamba tasobola kufuna mukisa gwo ku lwaki Katonda yatonda omukazi n'amuteekamu omukisa ogwo omukisa ogwo nga bbaawe amwebakako yalina okugufuna bbaawe nga yalina okugufuna naye kati obuzibu obuliwo obuli obuzibu bumu ti guno omulembe obeera n'omukazi naye nga alina abasajja bameka oba bameka 4 figira nagasobola mulabira n'abasajja olusi kati bonna nga basajja abo kitegeera muganda wange so sisita gwali eyo nkusaba otegeere kino ekintu nti buli lw'obeera awo ngenda banaikenazimu nenfuna essimu bannange babuulya kino temufaayo vidiyo nawe ngikwatidde nemba ngikwatidde mu kasasiro kasita kiba nti oli mu kuyiga kyekisinga obukulu era guno ensonga eno ngenda gitambuza abantu bangi ngenda kutandika ogitambuza abantu ab'enjawulo njagala naawe kenyini ng'oli eyo ng'osobola kwerekodinga werekodinga vidiyo gimpeereza ku email
ya grfilmstudios5@gmail.com jimpeereza ku email ngira gidownloadinga nawe ng'oyogera ku nsonga eyo oyina kyowakanya oba ngira gigatta ndikwati ngiteekiyo ate era nga nsaba mu commenting eno program egenda kubeerangawo ndowooza singa kinasoboka buli lunaku bunafu kizo tasobola ebintu by'Ekampala mu bimanyi byakweya data tuyiriba naye naye omuntu anasalawo kugamba nti nja kuyambawo ku data mwende enamba nja giga data tuyambaga tufune ebintu ebituzimba abaana abawala bawulira kino omukisagwo gufuule kyamaanyi abantu bangi temufaayo ku mukisa gwammwe omukisa guno ogujajamya bwotyo buli musajja guweebakako abaako kyakujjako okitegedde buli musajja guweebakako abaako kyakujjako nga gwe omukazi jjukira omukazi yatondebwa ng'alina omukisa mungi nnyo omukisa nga mungi nsooka okwebaza abalaba ku Film Studios for fun liking those flower banange webale kulaba mukwano gwolaba nnyo webale kulaba ate nsaba video eno so gije no gitambuza wona weyagala wena YouTube yo nawe giteeke yo gwamanyi teyina buzibu n'ekyo siyina nugu omuntu nazi munamujjawo naye ng'ekisinga obukulu Rose webale kulaba waliwo omwana mulenzi ali awo atera nnyo commentinga oli Kenya bamuyita ani avudde mu mutwe naye nga mwebale kulaba mwenna ni Nakatudde webale kulaba Anifa webale kulaba Hasifa webale kulaba Minister Kadama oba walaga waggwe Mukama Katonda simanyi naye ogusajja gwonna guno gwakutwala Mukama yebale bwebanga wafumbirwa kikulu notatuyita ku mbaga okola kyamaanyi naye nga nze nkugamba gw'omukazi Katonda yabawa omukisa ogwo mbegere tojjajjamya mukisa gwo bannaye mbegere era ku TikTok mugatandikanga okungoberera mbegere ku TikTok mungoberere kubanga iratandika kati okubira nko live ekiro nga tusoma nga tuyiga bintu bingi bitugenda kuba nga twogerako bingi nnyo ngenda kubaleetera ku senga gye bujjaawo singa musanyusa mumulabeko ababuliremu abakyala kibye mulina okukola okulaba nga omusajja ekyo kankireke nze mbagambe guno omwaka kengutandise nga nfunye essimu bagibba ate nga sobola kukozesa buno obusimu bumitwala 3 bumitwala 4 ngoba tubijja kuba ekifaananyi nga bwe mukiraba naye laba ekifaananyi okirengera naye nga baitire timwerabira manyi kati tulina okunyumya nga bwe tugendako mu video temwerabira Uganda ni movie ku ssimu eyo app yazze yammwe banga esooka lyakuba yabwerere mulabire bwerere naye ogunaba bwiseeko tuyinza okuba nga tuyasusulangayo omutwalo mukka si mungi tulaba bina Uganda byonna Uganda obadde ogwo ate vije ebyekikuttemu kingi vije nakikwatamu buli omu nakikwatamu kati ngaolera ogenda kulaba ezo naye nga mbaagala nnyo mmwe abalaba nkomyewo mbadde nkyakugamba Katonda bwe yali atonda omukazi yamuwa omukisa weewale nnyo ekisooka buli lwebaka n'omuntu mwekimubali temumanyi buli lwebaka n'omuntu obuli muntu lwaki ekintu kyo nkyogere olunaku oluddako ngenda kuwulira buli lwebaka n'omuntu kyekiddako mwagala olunaku lulaba lunandumaliriwa nsiibula olunaku oluddako lindako omanye kiki Mukama kye yatonda muggwe ate era omanye bwewebaka n'omuntu kiki kyofuna eriye mwaba mumanyi nti nfuna lubuto nasiriemu nyabo munindeko oluddako
amanya Joseph Bera mbatumiddeko mwena oli ku Facebook oli ku YouTube oli luddawa ku channel nina kukalabidde tuwirabira ku subscribinga sharinga mulaba kalango tokabuka to skipping kalango gina maso nokukalaba abaga video mukola kyamani abaga Joseph Bera mukola kyamani mungoberere buli wamuwona wonna wentadde wolabidde ka video kano genda ku TikTok searching Joseph Bera Ulalah ogenda kundaba nengo kusinga bye posting ebintu birala batusanyukamu biveko kola nonya we bina amakulu waba tujja yankola live yani video ezimu yazikangayo ku Facebook va kubyolaba kyosanzeewo kino kikole ki kitwale nga kya mugaso nyeta okubuulira ebintu bingi tukutwala kunyuma ebintu bingi nnyo tubirenga live ku bintu bingi nnyo tunyumyengamu era nsiibula mbagamba tuwerabira Uganda ne movie ku simu app tugirabira tuwerabira ku subscribinga tuwerabira ku sharingira ko muno message eno tuwerabira commentinga likinga commentinga wansi by the commentinga wansi wangenda kujjanga comment ezo zo commentinzeeko gwe nga nkusoma amanyago nibyoyogedde so nkusaba boba osobola recordinga video girecording video gimpereze mu email nawe egenda kubeera kuno kasite bange esomesa abantu egenda kubeera kuno tusomese gwanga lyaffe nakwata abantu mu mwaka w'ebyokusoma nitujja basomesa lwampaka mubeere bulungi anti bya simu no editing no what just record and kuteeka ku YouTube mwera Joseph Bera